abaka tebalina liboni tulesa liboni bakubisa ngolo walero mukubwa wakati balabenga bafuna ku liboni sasa nya liboni ababaka bakubisa ngolo awa MPs emotoka nakagifuna just mabega kawo kati ate baga anti fetu balitukozesa amafuta gawe mbadde nyomanywe nga nywanzo nywa mafuta sinywa mafuta pozi nga baga anti kyagana segirinyo kuwanvu adanywa amafuta gafenga kibagamba tiye kyamugano okuwanvuwa adanywa amafuta ga police nabaddukako nembale kaluli kutogikwatako kati nensonyi bazifuula obusungu ti omusajja ono kadduse emisinda leka adanywa mafuta anywa mafuta omusajja ono anywa petrol si wa bulijjo fo kyokunkwata obulungi trainingira abaserikale baffe bayiga okudduka bayiga okuba kungufu atansiba kontribute tunywa mafuta gaabwe nolwekyo kyennyamizera kyewuunyisa tufunewo ministry of torture ministry eyo ejja tuyamba nnyo okubeera ng'ensonga zaffe ziyandolingibwa nange ke bankuba emiggo giri egyasooka egy'emabega kaawulo bankuba mutogikwatako ne lwebanfubutula emisinde kuba lwebanfubutula emisinde lwe nadduka nafunamu kafulakikya mu kugulu singa mu konvoyi yange mulimu ne Dr. Kanukiza Besigye nga twolekera ku gundi ku sitewolo okulayira naye tagenda kubaamu olw'ensonga bamusibaali luzira olwekyo siri musanyu today if my swearing in is done I come and start fighting for my people of Kawempe respectively and at large. I'm going with 10,000 people. I have to fight for my people of Kawempe North because these people voted me. They expect a lot from me. So it's quite absurd that these people they want only me to go with 6 people. Lwekyo olumala okulayira ekiri ku programu yange ekisooka kunona Dr. Besigye Luzira tumujeyo akomewo wano atandika okukola emirimu gy'Abannayuganda. Like Kalimi TV, the Bushidwa, as you saw it with Mayor Munyagwa. So it's not a drama, but we use some means so that the message can go directly to those who can work on people's issues, people's interests, how we can fight the people, so that our people can get the message instantly. No. We can't for the Zake njagala muyigiriza kungufu nzira kuba basajja babadde bangi wali abanumbye naye singa bandisindikidde wa kisada nga ali omu nkuge bandi mujjiddewo mu kisero ba mukutiyo ba mu ambulance yandi mujjewo ne lwakuba wa kisada bagizenga bangi nga bawera naye singa yabadde omu nolwekyo Zake kyenyagala mutraininga njagala mutraininga kungufu kugambye oyo musajja singa yazoomu yabadde ajja kulwala kungufu diocese mbabuulira mazima abakujja omu oba panchi diocese nabadde nja kubagana naye ne bazenga bangi ate ne bantekako empingu banfundiriza ko bamanyise ginya inamu obukodyo obwenjawulo that's why basose kuntekako empingu oluvanyuma ne balyoka bankuba nenze njagala bagambe ntugenda kubawo ne panchidde wali ku State Square wa kisada ne segirinya baseberingi nga tayina mpingu tayina tiya gasi tayina mundu tukubagane olwekyo Zaako obukodyo obwenjabu muwamu suti enera abantu abamu obedda banga ntisegirinya suti eyo kikingoji jeyo lwalire suti entetera kuvaavaayo ne bwolaba evuddeyo omanya nti mukolo gw'amaanyi olwekyo mukolo ogwaleero gwa byafaayo nga mukama waffe pulezidenti wa Uganda addako anominatinga nga pulezidenti No, I'm your boss. Why don't you respect people? Don't you know the procedure? No. Where are you? Upon. No. What have I done? No. Oh, you can follow me down. You can follow me down, you can fight. Bana badda kusomero mali butembeyi si musango butembeyi mulimu. Mukole to nganya bakwatako. Mutanyalonde bwandika salawa mu.
bamenye mateeka okunkwata kubanga nze ng'omukulembeze ate nga poliisi yo yazze mu kitundu kyange nga tesabye nze actually nze mbadde nyina okukwata poliisi ngibuuze nti mwe mwanonye mutya bo bwe balina okusaba nze sinze kusaba bo nga nagenda mu kitundu kye nalondebwamu abantu mu kubakiikirira constitution article 1 ekirina okukolebwa kiri ekintu kimu bwe tuba nga twagala obwenkanya mu ggwanga tubenga agenda ku nkola ya digita gibeereko enkola ya analogo nayo agisigaleko negwe bw'ogamba gwe omuntu omu abantu bonna bagagga tetuyinza kukkiriza mbeera eyo tusaza tuziretera minisita Nyombi Tembo ali tukyazisomba budde bwonna kabubeddi tujja leeta n'endala What have I done? What have I done? What have I done? What have I done? No. What have I done? What have I done? What has he done now? You come. What's that? You come. What's that? You come. Come inside. Come inside. What's that? What's that? What's that? You know, tugitegeke nga tugamba tewabangawo okwenunula wabula abantu enjawulo eyakyukamu nti luli abafuzi b'amatwale baali beeru bano abafuzi b'amatwale be tulina olwaleero mu ggwanga Uganda baddugavu Kwegayirira abaana baffe bafune ku mirimu emirimu gibeere nga bagigabanya kyenkanyi abaana baffe basobole okubeera nga tebafa mu ngeri ya kigayaavu abakyala baffe bafiira amalwaliro mu ngeri ya kigayaavu amalwaliro gaffe tegaliimu ddagala abaka tebalina liboni tulese liboni bakulisanga olwaleero mu kkubo wakati balabe nga bafuna ku liboni sasanya liboni ababaka bakulisanga olwaleero MPs emotoka nakagifuna